Wiki ewedde mwena mwalaba omukyala gwe bayita Nabbanja ng'avaayo okwogera ku nsonga zino. Omuntu gwe osuubira nti muzadde nti asobola okutegeera obulumi abantu bwe bayitamu ku nsonga z'ekiwamba abantu, naye n'avaayo ng'abalaata n'agamba abo bamenyi b'amateeka. Kale bwe bamenyi b'amateeka mubatwale mu kkooti mukkirize abantu baabwe okubalaba. Yavaayo n'agamba nti Kibalama be bamuyina. Kibalama yabula mu 20 ne musiba mumutwale mu kkooti abantu bemubakirize bamutuukeko abantu basobole okufuna obuwerero. Naye n'ekirala okusinziira ku bigambo bya Nabbanja engeri gy'ayogedde nti be bamuyina tujja kuddayo mu kkooti nga mukimanyi twali tugenda mu kkooti era tusabe ekibaluwa ekyo kye bayita habeas corpus nti muleete Kibalama bw'aba mulamu oba mufu. Naye kati engeri gye baadimitinze bo nti be bamuyina oluvannyuma lw'emyaka 4 bamutuleetere abantu be basobole okumulabako. Mwalaba oyo omukyala naye yeeyita chairperson w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu ng'ayogera ku nsonga zino ng'agamba ate some of these people like Nabbanja who talk too much, all of a sudden they say what they shouldn't say. Now she has told the country that John Bosco Kibalama is in the custody of the state. And that's important because we are now going to demand for all the others. The fact that she has come out and made it clear they have John Bosco Kibalama, whom they have denied for over 4 years. All the others are with them. And so let's not drop the ball. Let's keep insisting until they release all our people. If they've committed an offense, take them to court. If you killed them, bring them so that we give them a decent burial. Because that happens. There is a 75-year-old man from Kasese called Costa Mohonje who was killed in custody after he had been abducted, and then they dumped his body at the city mortuary without telling the family, and then eventually they buried it under the guise of, you see, no one came to claim this person, but you abducted him from his home. How do you say he doesn't belong anywhere, no one knows about him? So let's keep up this pressure.